Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Yonaje musinziro okutulaba e Kampala embeera eri wakati ngenzi bwe twandibadde tujagala enkuba etonnya yokko ne gwaka yennaku 2 ne tonnya oluusi ne buziba ate ne gwaka ennaku 3 so fairly Kampala tabadde mbi. So eyo nga tuvuddeyo weekend yatambudde etya amawulire gabadde mangi. Wiki yagenda okuwunzika nga waliwo omwana omuwala eyeesiibye mu King Saha Amulemeddeko. Omuwala omu yasooka agamba King Saha yakozesa muganda we n'amusuubiza omuwa ssente. Omwana n'akola ku King Saha emikolo gyonna ogutali gumu gutali ebiri n'amugamba amusasuleko. Mbu King Saha yali ebintu ku bwereere n'agaana okusasula. Kati sisita w'omuwala n'agamba bakuwaanawaana tojja kulya mwanye sisita wange ku bwereere, nina okukuba paka ngotu at least omuweeyo atuweeyo obukadde 2. Ebyo nno nga biri awo bigenze ku mikutu egy'enjawulo, biri ku TikTok, biri ku YouTube, biri ku TV mainstream ne radios, bigenda kujja mu mpapula z'amawulire. Ekituufu kiri ki? Omuwala y'omu ne wajja ate omulala agamba King Saha mbu yamwagala mbu n'amusiga akawuka. Kaakati bwe kiba bwe kityo kye nalabye nti lwaki oba oteeka ekigambo ekinene ku King Saha. Siriimu si kipya mu Uganda, naye ate okikozesa ng'ekyokulwanyisa kibi. Oba ekisooka yonoona erinnya ly'omuntu, ekyokubiri oba ostigmatizinga abantu abalala singa kizuula oba kizuulibwa nti wakikozesezza kwonoona linnya lya muntu ono. So kyendowooza si kirungi. But on the other hand, ate singa kizuuka nti nga kyali kituufu mu bugenderere, bwe kizuuka nti kyakolebwa, I assume kyendowooza nti si kituufu. Ate awo kyo kiba kibi nnyo oba osinze kwona ayogedde obwogezi. Ensi nga America baatugamba ne Europe, bw'osiiga omuntu siriimu ng'okimanyi omulina, simanyi wa myaka gye bakusiba naye abali mu Europe mukimanyi nti bw'osiiga omuntu akawuka ka siriimu oba bwebaka n'omuntu ng'okimanyi olina obulwadde, musango. Omuntu alina mulwaza siriimu nga nawe obadde tomanyi, naye singa weekebeza Bwino n'asigalayo nti ono yajja ne yeekebera ne yeemanya, ogwo gwa naggomola. Europe, Canada, America bakikola. Tosiiga muntu kawuka bya pambu nange ndaba mulina. Ogwo gwakwera ennemba. Ekinaazuuka nga kituufu zijja kudda okunywa. Eyo tuvuddeyo. Omwana omulenzi kimenke alien skin ate naye weekend yagikubye bulala. Nalabyeko abantu eyeyiganga nga bamufa bagamba kimenke alien kimenke kikyo. Alina gye yabadde ava okuyima nga bafa kumukwatako bukwasi ng'abawagizi bafa, naye ate bwe yabadde ava gye bamuwagira alina byeyo. Alien skin ono bwe yayogeredde munne bwe batalima Kambogo, that is Kyagulanyi Sentamu, kigambibwa nti bwe yavudde gye yavudde ate yagudde mu mbi. Charlie ku Radio 4 esunsuzi the weekend pala pase naye nga nyongera okutumira
nako ganja nga jayingiddewo naye yenna azze ng'ali kwene ngombo ekuba omunaku tekya emaze n'ekya leero ndabirwa mubazasizza n'ekirala waliwo simanyi kituufu ekituufu kyabadde aguze emmotoka tannazimba ebyo munnange bwe yabadde babadde batuufu era huliganism eno yeetaagisa kukomawa lwaki omuwagizi oba olumba omuyimbi yayogedde ku ggwe lwaki olowooza owa nuupu bw'ayogera ku wa NRM mumusana n'oteekako mumozazi alowooza ku polotize enkuba engaali ku booda omusajja nvuga emuwa amateeka bwovuga mwipoli batekuba nnyo naye wavuga ngambalambale nga bolowooza ne ku polotize leje eziri nabo bamujjonkera nnyo gwe nga gwali eyo bw'otuuka mazzi n'obiwanika abanga atwala wenna olambadde obugere ati gwe mugwa obutaayi amala akuba hampu obulungi oluwulira ebigere biriwo era gwali eyo birabota n'ensonga endala nyingi nnyo so nsaba ladies and gentlemen join me I also join you ayina Kasuku olutalo lwa King Saha n'omwana bwe yasiga ebirwadde olutalo lwo sirugoberera omukazi agamba mbu yeegatta ne King Saha amala wiiki nga Saha n'amugamba mbu amire peepu bw'owulira peepu kitegeeza kikasuka kati nze kyenjagala okwogera sigenda kisentalingira ku King Saha na mukazi oyo ngenda kivugira mu baserebo kuba I don't know if the woman is saying the truth or not okitegeera naye baserebo oba actually sigenda kivugira mu baserebo kanjivugire mu basajja abasajja bw'oba ofunye omukazi mubuulire ky'onoosobola kati era namukasanze omuwala asobola okungwako n'alaba ebirooto bye byonna kuba ye alowooza nti Kasuku olw'okuba bamukubira enduulu wakabi nnyo kati n'olyoka ojja naawe n'ogattako by'omulimba oyo madamu talina kyasobola kukola kati nze nkubuulira mufulumya omukazi n'alowooza nti kyekyo kati ensobi gye bakola endala gwomanyi nti waliyo abawala ajje waka w'omusajja omukazi waka n'amufumbira n'emmere n'alya naye nga mujjawe nze mbimanyi ku nnyimbe kati gw'okyali ku bya nnyimbe bajja bakwano b'omusajja nga 6 n'abayita mujje munkyalireko nga mulimu ne mujjawo ate ye aba tayogera nnyo abeera awo bannange kimwe n'alyoka akutunuulira ne balyoka bakugeya n'omusajja n'okoowa nze kyava sikyagala bagenyi sikyagala bagenyi wange I want visitors sibaagala lanchi ejja kujja naye ejja kuba bwejja okubeera si waka nyinza n'ogiba wange omukyala taliiko abaffe nkugambye nze nkubuulidde mazima wakoowa kati gw'omanye emikolo gye twakabeerako bayooko be batumoolidde eno ddeeri naye ng'ebiriwo obimanyi so kati nze kyenjagala okugamba kiri beekiti abasajja tulekerawo osuubiza abakazi ebintu bye tutaasobole omukazi akugwako awo olw'okuba ovuga emmotoka ey'akabi n'atamanya nti naawe olina ebizibu byo nalaba nti omutwalo gusobola okukubula n'ayingira feeling then after 3 months kuba abasajja ennaku zino takyazinamu kamu n'akuleka okitegedde kati baagala n'akuvugira ddala emyezi nga 6 nze nakyali wange akugamba waaye namukasa ako kanteerewo nvugireko wano emyezi nga 6 permanently musajja n'abeera awo ng'alina mukyala we waka naye ng'alinayo akawala akaliko emyezi 6 omwaka mulamba 31st fireworks neekuba n'asangula ennamba n'akuggyako engalo n'otandika okukuba essimu nga bwetayitamu mwayawukanye ku 27 Desemba mwogera bulungi tolina kye wakoze tewakye you had the sex of a lifetime omusajja olwo ng'eyo chapter agiggaddewo kati bye biviiriddeko abakazi okukola ebyo ebintu okujja mu mawulire wene weebuuza
wali naye bulungi mwegatta bulungi omusajja n'akukyawa webale nkitegedde bye bitabudde abakazi tutyobola n'ovaayo n'oyogera ebyo kati goloza akazi bakyaswala ze nswalira ddala anti kati omukazi namukazi asebo omukazi asobola okwetunuuliranga naye amanyi faaji n'avaayo naakuswaze n'aviirayo ddala nno n'agamba nti ng'amazima mweyagala ate ebyo ebikazi gwe obimanyi bw'ajjayo nno n'ebifaananyi bw'ajjayo n'ebifaananyi kati abakazi baswaliza ddala n'akuswaza misana ttuku era kati abasajja baagala kukolera mu mmotoka omukazi nga yakusoose mu kasenge n'ategayo kamera n'akwata amaloboozi gwomanyi nti kati okwegatta kati kwa bunkenke omukazi oba naye awo nga bakubala kati waliwo bino ebisajja byaffe kituula naawe nekiteekawo bando ya sente wano wakati we Amrest babikola bati nga waliwo awo miliyoni nga 8 aye n'akubalirako emitwalo 3 kati omukazi agamba kale tewali buzibu ne mubeera mwenna ng'alina bu vidiyo bo nga 8 we mwawukanira n'otandika omulaga embwa n'otandika osasulira vidiyo emu ku emu anti nze nzita mukwano nze ngenda zita n'akakuweereza ku kaviewers neweerabako wenna nga amadde genyinya bwegati n'okamba ensi egenda kunjoka nga gwe atalina figa aye ebisajja ebiri mwezi ofisi z'amaanyi tekiba na figa olubuto luli eno akabina kagwambe kati alina ekigere tasobola kuyimirira ati ayimirira ati omwana nga yakurekodinga bati oli ku ssimu biyingira woteeri ne bitandika alo n'atunula eryo yayogera ku ssimu omukazi n'akola bwati yeefuula mbu asinapinga kumena kwata bwe mulaba akola ati kumena kwata n'asirika kati yembeera eriwo abakazi bakambwe era tugenda tutukako mu time abantu bave ku bwenzi obanga beeriira ku kisenge omusaya mwakusanga onaganda mukasanzigiramu wano ku kisenge ne muyimirira buyimirizi mama oyo takutula nkutidde eyo kati ate kati bye bituta abantu muzi Airbnb woteri bazivuddemu bagenda kati mu Airbnb kyekibatuttayo ate naye omusajja yasookayo tebakyayagala bakazi basookayo mu recordinga kati bwe buzibu bwokka abasajja bwe bakoze abakazi kyekividdeko abakazi okutabuka eyo embeera kati omukazi yamanyi nti baateekawo nti wamusiiga enziku bwensi egenda kukukyawa naye ate ono alina baali abalala nga bo tebafunanga nziku era bajja mugamba kati olaba kati namukasa olaba wano gundi be yavaayo ga nti mwasoma mwenna ojiiwo omu nakubira essimu naga nti nam oyo muveeko nze nkimanyi bulungi twali ffenna kwayiyo omutwe gwo gukakkanirawo noga kati ekijja kijje kikyenfa okitegedde kati yeyo konsola abantu gye balina wali oli ajja ku social media awo n'akuvuma era wansiiga enziku biki omuwala n'akukubira n'agamba kale oyo omuwala nze namulabe nga byayogera sibitegeera nze kati twekoze emyaka 2 nga tonsiiganga nziku n'onaaba mu ngalo n'ogenda mu maaso bwekiri bawoza omusajja tamalako naye nga gwegoyina owulira amalako nze ankubidde leero ku makya mbadde ndi awo nga siina nnamba ye n'ankubira era be bano abaogera ku masimu halo mbadde nsaba ku nnamba n'omuga bw'okuba essimu mugambye gwani ate ne mujjako n'addamu n'ankubira halo nze gundi yani kozi okuva awanti wano awo nkuyambe ntya nsaba ku nnamba ye Lirupazo ndowooza olutalo kati Lirupazo yagenda odwambala ogenda guwulira tekagenda dwambala kajja bireeta ng'ayisewo emyezi ng'egi emyezi ng'esatu nze nkikubuulidde nze Pazo mumanyi tabuukabuuka nga wayisewo emyezi ng'egi wajja kikomyawo owaayi ebyo kati ojja bibuuliza ddala ye omukyazi ekirungi oyina ennamba ye togiina umubuuzi wabula omuwala mbusima bamugamba amire pepu naye abawala balekerawo okweswaza kati omuntu bw'oyogera pepu banga agamba omuntu alina sirimu enebera kuba abawala bo babeera balowooza nti kati bano abali mu limelight it is okay abantu bakwagala bakubirivinga balaba oli that level
nze sisobola vaayo kwogera nti nali omuwala. Olaba ne mukyala wange singa kibadde kisooka nandibadde mumwegaane nga nti tetweryangako. Kuba kati ngenda nkigamba ani bibakwatirako wa. Okitegeera. Naye abawala tebakyasaaga. Abawala beekola ebintu mu ggwanga lino. Byebyo nno nnaamu. Bannange omukazi yeekola ebintu munaŋŋamba mmire peepu. Namala wiikisi 2 sifuka. Ne ŋŋamba lwaki yali tanywa mazzi. Naye wiikisi 2 nga tafuka abeera abaaki. Oba ki ekyo kyaba afunye? Oba gonooliya? Nange kyekyo kyeŋŋambye Kasuku abasajja infections zammwe zireactinga mangu stroke ezaffe. Banne walabye musikati. Wamuwulidde ku live? Bwe yagamba Shilah mbu simanya yeetunda? Tutandikiraawo. Era n'agenda ne ku page n'ayongera okukaatiriza. Oli mu kwogerera bano banna abafifiteke mwaba mukola mirimu ki? Maya mwetunda. Naye mwana oyo akola mirimu ki gwe bagamba ebigamba? She's a bar hostess. And she gets paid a lot of money. Cuts minus bino be yatandise mbu okola mulimu ki. I want to feel for him. Nti omuntu omanyi waliwo ebintu na mukasa ebiri challenging. Nze abantu mbagamba nnyo nti nze okuzimba ennyumba yange eyasooka. Nali challenged by someone gwe nalaba nga kiyenje. Ne mukolera buli kisoboka. N'atuuka we yatuuka. N'akera ku makya n'antwala ku nnyumba ye nanga nti my brother gye wanzija yonna bye twayitamu wano we wange. Entebe awo. Nga yagula ettaka n'azimbaka. I don't know whatever connections he got and what in Entebe. Nasooka ne nzimba omutima. Naye be natuula wansi ne ngana naye omutima nzimba gwaki. Omusajja tanzibanga, tampitangamu, tampayirizanga talina kye yali ankoze. So it is natural ekyokuzimba omutima. Ne ngana kati eno wake up call. Kanneekwate ntandika okukola ki? Okusimba. Naye ono ye yanchallenginga ne ngana nti ono kiyenje gwe nayamba obuyambi ne ndaga minisita ono ne mulaga minisita oli tekisoboka. Nenkola nenzimba nenkimala. Kati rarely do people really take it in good faith nti mbadde n'omuntu ampiseeko agenze. Bazibu kitegeere kizibu nnyo. So kati awo nsobola otegeera that direction. Woka kati sindowooza nze wenjo munenyeza wamu ate kugoyinga personal. Gwokola wa biki naye babeera bonna mu mabaala ng'oli agahostinga. N'oli naye yagahostingako. Oba oli yeetunda kasita byatunda bibye. Olina ke wayogedde naawe olina obubwo. Yes, nga tonaga nti oli atunda busolo gw'olina naawe obusolo. Gwe naawe tunda obusolo. Obubwo. Yes. Naye nga ki ekiri mu mawulire Shilah kye yayogedde kituufu. Talina we yalimbye. Teri ssente. Ate nga nze by the way olaba bino byenjogera ku bana abalwanisa abantu ababalemesa ebyo byo mbyogerako naye I sympathize ne ba media house owners. Okitegeera. Era for me right now it is easy to employ me on compassion. Ntegeera media owner kyayitamu. Okitegedde. Ayina osasula abakozi. Waliwo abakola ssente nga tebasasula. Ne waliwo ate abatazikola ate nga basasula. Okitegeera because ba advertiser kati babuze economy eri wansi n'ebisigadde. Nenga radio zedda zasasulanga miliyoni 7-5 abakozi nga bafuna ssente. So today it is because of circumstances. Nero omuntu yenna alina ali ku radio ba TV olina kati otandika olowooza how do I evolve? Ngenda ntya kukiddako. Kuba radio kati tekyasobola kusasula muntu ssente z'ayagala. Kituufu. Tekyasobola. 5? Mitwalo 5? Yes. Radio ziwe ziri zisasula emitwalo. Yes. Radio ne TV wezi. Yes. Ate ng'oli akeerawo nno ku mulimu bulungi. But because of circumstances. Mitwalo 5 radio ba TV anti kati gwe ne wali abazaagala.
gwe kati Namukasa ky'oyina nti naawe wewakoleranga egyandibadde equivalent ku mitwalo 5 wajjawo social capital kati TV ne radio erina kuwa social capital. However waliwo bare minimum gye balina okugamba nti omuntu tumusasula miliyoni 2 kale agenda afaafagane n'ezo naye abamu tebakikola okitegeera. So that is it. So about Kat's evolving, he has to. The only challenge is how. Okitegedde baagala omuwa show ye yekka weeri space weeri abakola amawulire bangi bingi nnyo. So me I think Kat should have taken it in good faith. Obakola YouTube channel Shilah yamugambye Ajina Kat Ajina era ku YouTube channel yeko yayogerera nti ayina ebyama by'omukulu awo yali YouTube channel yali YouTube channel yajina to subscribe inga to like inga channel ya Katsi oba MC Katsi oba something like that. Obakolera eyo Shilah gyayagala byonna omanyi kati njagala nkubuulireko Namukasa. Edda muzeeyi wange yali dokita e Mulago nga bakola ne bakuwa aw'okusula era mu accommodation muzeeyi wange baamuwa ku Bukoto Brown Flats. Twali wenakulira we banzaalira wenakulira Bukoto Brown Flats block K house number 11 we twakulira. Kati baafunamu obutakkaanya ne maama wange nze ngenda n'omwana wange muzeeyi wange omukyala yali azimbye e Bukoto nga muzeeyi wange omusajja comfort eri wano teyamusobozesa kulowooza kikikola ki era mukuddayo awo yaddayo Waabwe. It used to happen a lot to people in the public service those years because bali bakuwa that comfort they pay you salary mala bala bawerera ku baana bo bakuwadde woosula n'ebisigadde. So there are some people who get comfortable on the job agenda okujjukira okubaako ne kye yeekolerawo ng'emyaka gigenze. Not abantu bonna tebaakolebwa haso. Waliyo abantu abamu nga ye ne bw'oli mu nnyonnyolo otya nti tandika Namukasa tali kikola ye yamanyira musaala ye is not a risk taker. Okitegeera kye ggamba nga ne bw'oli mugambo otya kiki oba ki beebo. Kati abantu ennaku zino they catch feelings very fast. I don't know why. Era nze kati sikyayagala kuteesa ku bantu nze nkubuulirako kye nkubuulidde ne ngenda mu maaso. So yoyo yeyembeera eri awo. But Katsi tasiba busungu. He will come over it. Ero jabbasanga nga bazeera Shilah yagambye Katsi bulijjo amwogerako ate bamusanga neyewombeesa. So bino byonna byawedde. I think maybe Katsi yakifunye in the wrong context. Oba yagambye why nange kampikire wano essannyalaze mpitewo. They will agree tugende ku kiddako. Katsi sheye temususa emyaka. Akati saagala kuddamu bibuuzo bya kisiru ssaawa zino kuba kati ekyo kibuuzo ky'omuzza. Nedda anti kati situemanyi kutunula eri interview gye wakoze bwe tujja ebibuuzo. Namukasa golowooza kati si show emususa emyaka. Leka naawe oyagala kunsikulira fitina. Kati ssebo nze gwe oyagala ogisiikulira. Nedda ojja kibumbabumba gwe. Nedda sijja sobola. Eyo end of discussion. Mama nze. Era yo muntu yo Shilah no yalese ebiwundu ku mitima gy'abantu. Nagenza olaba Hajjati Kulu ankubira naye Namukasa omwana. Nange Akram yankubidde. Hajjati Kulu tali happy nawe. Happy nani? Nawe ne Shilah. Nze katali happy nange lwaki. Kasuku naleeta omwana nanzi. Ebyo ebibozi by'ekisiru saagalira ddala biwulira. Era Katonda yamuyambe buyambi n'atakubira. Yeah. Nobody tells me who I host and nze mwennyini Namukasa nani kugambyeko nti yogera ku kino. Kati bemba sikikugambangako kiki ekirowooza omuntu nti oli azze ku seeti yange n'ayogera byayogedde nti nze nabimugamba. Kati awo ndeka bulesi Hajjati Kulu mukwano gwange mwagala simuyinaako buzibu.
naye Katonda yamuyambye teyankubidde essimu biŋŋamba omwana yayogedde byaki nandimuviiriddeyo bisigale ne mwetondera nga mwetaaga z'omwana simanyi oli nayombera omusajja anti ye yabadde agamba talaba nsonga lwaki omuntu ayombera omusajja nze namukasa omwana oyo yakulira nnyo uptown nebetabeera ffe tubalwanira bwe buzibu bwe muyina anti ensonga lwaki abasajja babajooga you have to know your self-worth. You can fight for your man, but not publicly. Ferguson yavangayo na defending Man U. Naye nga story kati zifulume ennaku zino. Ng'ekiba mu dressing room awo. Namukasa, musajja wo bamukyala wo olina okubaako wootuuka n'omugamba nti nkooye. Tobiddamu. In fact, be bakutunuza mu kamera ngakubuuza, baawo yakoze bati mugambe ebyo sibimanyi sibyogerako. It is a family affair. Abantu balina okujja family mu mawulire. Tosobola nze omukazi yenna alwanira omusajja ne baba nga balwanira nze mba sikutegeera. Tuyagala byakulwanira. Nze mukazi wange alina okuba nga asobola okujja n'aŋŋamba nti baby boy kye wakoze saakitegedde. Naye mbu yagenze n'alumba omukazi omulala. Nze wange tadda. Oba omugobye. Ate omukazi yamukoze eki? Ajja luna yagamba onwanirangako ne bakwogera nange nfuna amaanyi. Emboozi omukazi alina kuba nayo nange. Yes. Kuba kati ne bw'onoogera n'olumba omukazi oli. Bemba ndi wakuddayo era nja kukola ki? Kuddayo. Era ngenda kwongera kuswaza. Ate abakazi tebafunye maanyi nga babalumbye woowe. Wafuna kituufu alabira ddala nga w'amaanyi. So you should be able to talk things. You should be able to talk about things with your boyfriend or your girlfriend. And bw'olaba nga tekisoboka muleke. Niba n'abasajja b'omu mawulire Kasuku oba olwanamu. Kati rapist nga yalwanira musajja we singa bagenze ku mwana wakubiri. Ya kati be yalwana naye ne wabaaki. The public ne Yesu ni Waabwe. Ani agamba kati omuntu omulala bw'avaayo n'agamba nti amulimu. Anaakola ki? Era nga alwana tufune owookusatu. Tuyo ali mu wakubiri. Tugende mu wookusatu. Musajja oba olina omulwaniramu Kasuku towabya abakazi. Omusajja bamulwanira oli naye nga muli mu maka wali buli kyoyagala okukola awo. Nze sola kubira musajja nti okola ki ne mukazi wange. Kati Akiramu yabadde agamba ki? Anti Akiramu era byeyadde aŋŋamba oyo omuwala yeeyita ki wakyanjogerako. Ne nsooka ne mmuleka awo kyali wange Akiramu. Akiramu akube kyeyo. Nsooka ne mmuleka awo. Akube kyeyo. Just kati abantu nze obulamu essaawa nze kati ne bondaba wano. I'm on the move. I'm on the move ku kiddako. Sente eziddako nzijjeewa obulamu obulungi obuddako mbusanzeewa. I'm on the move. Kati omukazi ne bembeera nga nkwagala nnyo wabaawo ansinga ng'akwagala aba yolekedde okutwala. Kuba tesigenda nnoonya ssente neegayirire ne laavu. Tekisooka kubaawo. Nze kati nze ebintu bye sitakayanira sikayanira mwana. Sikayanira mukazi. Omwana wo tumukayanira. Oli bw'akeera ku makya n'aga nti oyo mutabani we. I count my losses. Oli n'ayolekera ne mutabani we. Tugenda mu DNA? Me? No. It's not possible. Yes. Omwana wange agenda bagamba nti mutabani we ye agende naye mu DNA bazuula nti omwana wuwe shawuli yaako ensi ebeera emutadde. Naye agenda amukwatemu. Oyo mwana wa nze sikayanira baana. Okayanira obuvunaanyizibwa. Sikayanira mukazi. Era eyo waliwo yali aŋŋamba nti oyo mwana wange ne mukuwadde. Gye bali eyo. Namumuwa. Kati bwali kimanya nti siwe. Omwana ali nnoonya. Namumuwa gyali. Nze sikayanira mukazi sikayanira mwana. Kuba omukazi waasalirawo nti kati eno gyali. Kiba kitegeeza eyo gy'ayagala okubeera. Naye fe abakazi oboolirwa okayanira ku musajja. Okayanira omusajja obeera omala budde. You just have to be where you are. Obulamu n'obulabanga bwe butambula. Bino tebikkirizaamu omukazi nagagamba gundi ave ku bba wange. Sibikkirizaamu. Era ebyo balina bikolera eyo nze nga simanyi. Nga lwaki oli agamba oli gwe wennyini gamba bbaawo ave ku oli. Yes.
ate kati otandika okukubira omukazi nti ate kino ate kiri I don't know, people may think ndowooza birala but myamwe njagala nnyo my peace of mind nze ng'omuntu kyakiva olaba nze ne ssente sikyazikaayanira nze nnoonya kalimu akange kenkoze bwe nzijawo emitwalo 5 oba miliyoni eyo yeyange gyendya namukasa singa tutandika okugoba ddiiru and you start acting shady eyo ng'angireka kubanga sente zesitanaba kukwatako ke kawumbi nali mbaddeko ku akaunti yange nga ndako miliyoni 10 so I know 100 million what it feels like kati after 100 million eziddakawo zesitanaba kukwatako kati nze namukasa kutandika okukayana nina abantu bangi bajja kugamba nze bw'ogamba nti kate Kasuku kale kiikyo kyekikusanyusa tugende mu maaso kuba sente ate zikolebwa mulamu ate leero ogenda zikayanira ate nkya osanga omuntu ate olina okwebwalabwala ate biki nga it doesn't add up okitegeera kyeggamba so ebyo bye bakola ebyo babirekera awo myayi support Shilah tewali nsonga waki okayanira omusajja kale nate oyinza omukayanira eri mu nkukutu but even come publicly ng'omuwolereza ajja ati yalina owolereza akiramu abo abasajja abo boolaba abasajja omusajja ayinza okukuswaza buli womuwakaniraye kati lw'omusanga nno ne maama wo lw'omanya nti kati kyekyo omusajja ayinza okukulya n'alya basisita bo n'aliiramu ne maama wo tomumanya omuvubuka eyalya abalongo ne maama waabwe tabaddeko ku TikTok mbadde manyo ne juzi yajja mu studio ono webulaya twali tukwata Jojo omukazi omusajja akulya n'alya sister wo asooka owokubiri owokusatu n'alya ne maama wo ate kyekimu ne ku bakazi mukazi asobola okukuwaako n'awaako baganda bo bonna ne taata wo n'amulya ne taata wo n'amulya ng'abamanyi bulungi ebintu by'okwekola nno gwe obimanyi nze sikyanenya muntu akola nsobi nga beekola I don't to blame someone because of sex sex muzimu gukulinnya omusajja bajja ne bamugjayo ne bamulaga house galo gwalidde n'ogamba naye kiki naye nga yamulidde nga kyawusigalo kira kifaanana byakyo n'omubuuza naye yakyagalako ki naye nga yakiridde anti effumu lyamutembye effumu likukwata ku makya ne likufumita ne liyingira ekiro olwo nno mukazi we yagenze mu lumbe bwe likutujja lwaki togezesa omufaliso kati okola omufaliso n'omuntu gwe wandyagadde ki nagoma effumu omalirizo yagadde awo omukazi abeera awo buli kiseera tava mu nnyimbe twafiiriddwa simanyi tulina olumbe twafiiriddwa tulina olumbe omusajja n'asirika ne bw'aba afuluma naye kati dadi gwe Jeni dadi sukaali wo omuteramu mutinitini negoni nti kale ne mugenda mu lumbe olusooka wiikendi eyo okomawo Mande nojja okomawo n'emboga ne watermelon n'amatooke ne bugga ndawakasi omusajja wiikendi esooka n'atandika onnyumya n'omukozi omusajja bw'atandika onnyumya n'omukozi n'obasanga nga batudde banyumya mugobe be warned omusanze anyumye ne dadi ono n'ataka bannange omukozi ono n'ataka kugamba mami munnange dadi atoza samteddemu osukaali omungi n'ayomba nebe n'amaseneza munenkamula wabutereeza nti ye ng'omanya omusajja ayomba atya n'omukozi najja nati baayombi gwe wamuleeta gw'oyomba naye anti ng'akoze ensobi emaka gago ne bagenda waliwo ebitemu byolina oleka kati gwe tulaba boosi ng'ayitawo nti ate kirina sima bamuyiribya kati ng'ate n'olwo olutale era oluyingiramu waliwo ebintu ebirina okubeera above you byebino byembadde nga nyombako ne bano bano abagundi aba TV waliwo ebintu wolina okubaako wootuuka nga it's beyond now your level tolina biyingiramu kati ssebo omukozi batandika onnyumya banyumya ng'atandika
kati omukozi nali far-fetched omulekawo ne kasistako kali mu senior 6 senior 5 hey kati okugamba nti bawansabiriza ate bawavujjirirawo ku nkalu nga batandika kwerya kati ate waliyo obuwala bu mafiya akulira bbaawe emyaka egyekutteegi nga tomanyi omanyi waliyo abakazi batandika olya bbaawo n'afuna amaanyi n'afuna amawaggali waliyo omukazi ng'akuliira omusajja wo bulungi nnyo nga ne bemutuula wano tomanya ng'otandika mumuwolereza nedda ogenda owulira nti yali ya sisita wono n'ali oli ne maama wo n'amuliiramu omusajja alya maama wo misana ttuku maama wo n'agamba nti kati obadde oteesa ki tewabiraba gatali konfuufu nga omwana ne maama balwanira omukinjaji maama n'amubuuza oteesa ki kati bw'oba oyiwawo omubiri saba naye ng'anyumidde eddenzi waliwo ebizibu ebimu ng'olina bihandolingira munda omukazi omusajja eyayenza okihandolingira munda byebyo byowulira nga tebabyogerako it never sees the day of light light of day naye kati fulako abantu balina akajanja of course noza mubaamu neddogoloosi anyway byebyo nno munnaye tumali ne Spice Diana ne Chumi Spice yagenze najjayo oluyimba abaana bagamba nti sente ze yafunyemu ate Kasuku ebya channel bimanyi bulungi sente ze yafunyemu azikwata aziwa oli omwana Spice Diana ekyo kigenda mu ekyokuyiga ayagala nnyo bampaani mu luzungu bye tuyita PR. She likes helping people a lot okitegeera but sometimes you have to olina okubaako kyeweesigaliza nze namukasa nsobola osanga omuntu ng'ali awo ku accident neŋŋenda anti oyiza omutwala mu ddwaliro gwe ne bakuteekako emisango kyenkunnyonnyodde so bw'oba oyamba abantu olina okubaako ne wookoma tokola nnyo bantu nti simanyi otusanyusa omunayuganda tebamusanyusa namukasa essaawa yonna akyuka essaawa yonna omunayuganda yeefuula atakulabangako kati Spice kyenjagala omugamba abenga Shiba alina bayamba naye abayambira eyo okitegedde abayambira eyo si buli omu nti ate simanyi ne kamera ate simanyi Spice has a soft heart and that has been her biggest undoing kati agenda otutuuka obusungu bwe bumulinnya kwe kutandika okukola ensobi ezimu naye nga alina kulekera awo tiwali kirala mbu omwana yagambye mbu Spice we bafunanga ebizibu nga baliyo ababavumye nga bamugamba vumamu ono mukwatemu ono wuuno anti byebyo kati Spice alina okwemanyiiza okubeerako ewuwe ng'aliyo yekka bwe buzibu we buva buli wotandika okwagala ennyo abantu byebyo ebiddako okusasula bwe batyo let her stop PR let her sing amala oyimba godotala omulaba akola ebyo mbosimayi ati n'atulatulawo n'abantu era abayimbi bonna babirimu ebyo entalo era oziraba okitegeera bagamba bayimbi n'abaana ba TikTok kati Saha gyali Spice gyali ndowooza okitegedde so let her become learn a lesson from that let her move on ave mu bampaane kasita anamuvaamu ebisigadde bigenda mwanguyira ezaki eza YouTube wadulimba yalujje sente yali azifunye anti the fact nti sente meka zali mu meka mulowooza zali mu meka olwo olimba lwamuwaayo $5,000,000 tekisoboka ekinene nnyo miliyoni egi luli ku views meka nze nzikubalire wano yalujje lwali mu 60 nedda oba 26 ke emitwalo 26 oba emitwalo 26 lwali mu sente meka lwali luyingidde emitwalo 2 bwe bati lwayingira emitwalo 2 ne miliyoni teriiyo lwayingira emitwalo 2 lwayingira bwe lwayingira emitwalo 2 okusinziira ku description ya channel ye ayinza okuba yalufunamu akakadde nga kamu kitundu 2 oba 3
babanga ya describing anga music oba art asobola amuwe sente ekyo nakyo kiveewo mu ddiiro wamala tukisapotinga bamuwe sente naawe ndeka